Palamenti ya Uganda erimu ababaka 557 nga ku bano kwe kuli n'abo ababeera balondeddwa ku minisita naye nga si babaka, ng'ababaka abalala be bakiikira ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ky'oyinza okuyita constituency, ababaka abakyala aba disitulikiti, kw'ossa abakiikirira abavubuka, abakiikirira abaliko obulemu, abakadde, amagye, ko n'abakiikirira abakozi. Olw'omuwendo gw'ababaka abangi mu ssetteeserezo, abasinga tebafuna mukisa kuteesa ku nsonga ezibeera mu ddiiro olw'obudde obutono baweebwa era ne Palamenti bw'etuula nga mu ssabbiiti etuula ennaku 3 zokka, ate ng'emala akaseera katono ne baabuka, ng'olwo n'abamu ku babaka basigala kuwanika mikono kuba kalulu nga bonna tebasobola kufuna mukisa guteesa. Yebavuddeko Sipiika wa Palamenti yatutegeeza nga bw'alina ekiteeso eky'okuteekawo entuula 2 okulobeerawo mu budde obw'okumakya ko n'olunaabeerawo obudde obw'olweggulo, nga kino kigendereddwamu kusobozesa ababaka bonna okusobola okuteesa. Okusinziira ku munnamateeka George Musi ne Medali Lubega Sseggona bagamba nti kino singa kiteekebwa mu nkola yakuggyako ababaka abamu omukisa ssemateeka gwebawa okubaganya ebirowoozo ku nsonga zonna ezibeera mu ddiiro lya Palamenti, olw'ensonga nti omubaka anakyesanga ku budde obw'okumakya ate si yanaateesa mu budde obw'olweggulo, ekireetawo ebibuuzo bingi ku ddembe ly'ababaka okuteesa ku nsonga zonna ezibeera mu ddiiro. Nze ndowooza kino Sipiika kyateesa wadde nga obaolyawo akikolera mu mutima mulungi gwakwagala kulaba nga abantu bateesa, naye kiba kikyamu kubanga omubaka bw'alondebwa yaba akiikirira abantu be, era kitwalibwa nti buli nsonga yonna mu Palamenti alina ogikubaganyako ebirowoozo. Obulamu obuzibu Sipiika bwagenda okusanga bugenda kwetooloolera ku bye tusazeewo. Watya singa Palamenti etudde ku makya erina ekintu kyesazeewo, ate Palamenti y'olweggulo n'esalawo ekirala. Bano badde Sipiika amagezi okukola kyonna ekisoboka okukendeeza ku muwendo gw'ababaka abatuula mu Palamenti, ng'obaolyawo kye kinaasobozesa ababaka abanaasigala mu Palamenti okufuna omukisa oguteesa. Olwaleero bw'otunuulira numbers zaabwe bali ababaka abasoba mu 5. Batuula ennaku mu kye bayita plenary, Palamenti yonna ng'etudde ennaku 3 zokka mu wiiki. Kitegeeza nti ababaka 5 ne baba buli omu mwadde dakiika 10 tebayinza kuggwayo mu nnaku 3. So ndowooza kyekiseera nti oba Palamenti neekyuse mu nkola yayo ey'emirimu. Sseggona agamba nti ekya constituencies zezitondebwako ekiviiriddeko n'ababaka okweyongera mu Palamenti kigendereddwamu kufutyanka Buganda, era ono asinzidde wano n'awa okuwabula kwe abazze batondawo constituency n'okusingira ddala NRM gy'esinga obuwagizi. Mu Buganda bw'ogenda okutunuulira constituencies za Buganda ze zisinga obunene, ze zisinga abantu abangi. Buganda kati eri mu babaka bugattawamu nga 98. Buganda bw'ogendera ku formula eri mu constitution yandibadde ekiikirirwa ababaka nga 105. Kuba kati ye yaliko omubaka akiikirira Kawempe North mu Palamenti Honorable Latif Ssebaggala agamba nti kyekiseera gavumenti eddemu okugoberera emitendera emituufu egirina okuyitwamu mu kutondawo constituency. Ddeyo nti omubaka wa Palamenti bameka, naye olwaleero ojja kusanga nga omubaka ali mu Palamenti akiikirira abantu 7, akiikirira abantu 15, osangayo omubaka omulala ng'akiikirira abantu 3,000. Tuddeyo tumale okugamba nti tugamba twagala reforms, tugambe nti omubaka omu ajja kukiikirira abantu 1,000 bwegiti. Tumanye egirina okuyitwamu mu kutondawo constituency. Uganda y'ensi esinga omuwendo gw'ababaka ba Palamenti abangi mu mawanga g'obugwanjuba bwa Africa, nga mu Africa yonna ekwata kifo kya 5, ng'ate ogoberera emitendera gy'ensi yonna ekwata kifo kya 25, nga kino kizze kivumirirwa nnyo bannansi olw'ensimbi ezisaasaanyizibwa ku babaka.